kisaawe kyaffe eky'ebyensanyusa olw'okuba ffe ettaala ffe tuli wali abutaala butwakamu abayimbi baffe bangi bayiseeko mikwano gyaffe mingi nga si bayimbi naye nga bali mu saakoozi zaffe bangi bayiseeko. Ndi musanyufu okuba nti Jamie Culture oyo we twali so tight wakubira zinambi wakubira zikangende n'ennyimba endala twali so tight naye nagenderera mpola n'ebyaddirira mwabiraba saagala biddamu so kontereyo Jamie Culture oyo yakomyewo ku stage olunaku lw'eggulo namulabya ayina we yayimba birthday party then neggulo yabadde ne weekend yalabiseeko nga ayimba naye nga ali bwatyo talent eyo twali tugifiiriddwa. Gwe nga atambulira mu kisaawe kyaffe eky'ebyensanyusa biki ebyo ebikulembedde mu kuyisaako naddala abantu baffe betutowooza nti ate bo bamaanyi bayimba ennyimba ezitulyowo emyoyo ezitubuulirira naye ate ogenda okuddamu okuwulira nawulirako jostede biri mu ŋŋambo sibikakasanga n'abayimbi abalala bangi abagambibwa okuba nti mentally tetukyali nabo. Ekisooka abantu abatatumufu before okubeera omututumufu obeera muntu obeera n'ebizibu byonga omuntu byodiringa nabyo and mu kisaawe kyaffe ekya entertainment kati obuzibu bwe tuyina nti omuntu aba ne characters bbiri naye nga abantu balaba character emu yokka eno ey'obututumufu kati abantu abasinga badiringa na Dr. Kwef nti ogenda okututumuka nga waliyo bakulu Mpagi Jackson gyali ayina byadiringa nabyo mulimu family abaana ettaka gye nagula abaganya okukyusa ekyapa ebyo naye ate tubireeta ku kalasa mayanzi oba wano wano olina okwambala Dr. Kwef nojja n'okulakinga joke n'osesa abantu abewaka be bakulaba naye oyo nali ku mpewo oyo waviirako mukubire si mugambe kakati odde ewaka tosobola kufuna tulo oluusi tosobola kwebaka because odde ewaka ate woolowooleza kuggwe bakulu Mpagi kati no processing nga kino okiyitamu that's why kati omuntu n'atandika okwebaka nkoze ntya owaye nange nali seebaka naye nentandika okunywa ku njaga nentandika okufuna otulo bwenywamu kale obulaba sitiiki emu webakayo saawa namala ng'esala kati ate eno tekyanneebasa n'ogenda bwotyo. South Africa nalaba nnyo programs nenfollowinga art waabwe nga abaserebu abasinga I think nga 70% oba 80 balaba therapists bali ku therapy nti balina abasawo bebalaba gwayogera naye namugamba manyi kakati kino kyendiko kyempitamu namugamba kino bwekitimu ekiti because aba bakwetolodde tebasobola bikugamba Kwefu oli wakabi nebakozemu otambulira reality togirabako tebamanyi ti kino kyebawaana oyambala kyambale okyambala kyambale character nebo gye baadressinga buli ssaawa Kwefu oli wamanyi olabye batuwuubidde nga tuyita wati kati ebyo obuyitamu obulamu ogenda otuuka ewaka nga Kwefu taliiwo nga bakulu Mpagi kati yaliwo naye ate n'omukyala tosobola kwogera naye kati abantu abamu bagetinga extra mile nabanga newaka serebu nga newaka ye Dr. Kwef ayagala endulu gye bamukubira ku street n'abewaka gye bamukubira okitegedde kati nowaka wamuteeka mu position tasobola kwogera nawe on a personal basis kumubulira ki kigenda mu maaso tukiyiseemu tutya naye naye oyagala akulabire wali because ebiseera ebisinga abantu bakwana abakazi ng'amukwanye nga serebu kati yagala amukumiremu ekyo ekifaananyi oli muwootyo oli sennogo oli nomugana naye kakati waliwo ekiriwo wakitegedde muzeeyi wange yafa naye yandekera effumu simanyi bwendigyayo okitegedde oli agamba nze serebu bampulira batya mu ebyo ebintuntu ebyekisiru tolina bwojja ku mutima ffumu lye bakulambira olina okugenda oli kime wa mukwano gwe gye yalireka naye nti omukazi tosobola mugamba kati obuzibu bwonna bwe tulina era nalaba twagendako ku federation nendaba balina mental health department and I think balina omulimu gwe bakola ogw'enkizo naye still abayimbi tulina obbawo obudde obwaddala ne Jamie kati bamuziza naye that is too early ayina okusooka n'asooka amanya ki kyalina okuyitamu kikya kuba kati wogonamu kuba abantu abasinga okuva mu rehab omuntu yalina obbakakasa nti ateredde si bo kwekakasa bosi be bakulaba nti oteredde yalina obbakakasa n'agonda n'akola kino we bamutuma mwana wa mukwano gwange yabakakasa nti ateredde ne bamusumulula yamalemu ennaku nga weeks 2 naddamu buto okubiyiga bino kyangu naye okukuva mu system era kati Jamie ajja kuyimba bamukubira endulu 1 atuke galaba bimubbo wazeemu buli obulamu naye nteekateeka kyeba eriwo after avudde mu rehab family abadde nayo bbanga ki emikwano agikyusiza saako na buli kimu
abamu baliita ddogo nti olumu tuwayiriza ebiragalalagala njaga naye mbu eddogo nga liri mu industry. Of course we can't rule that out naye si kyetukulembeza because tetukututeeka omuntu gwe batwala mu rehab ne gwe batwala obutabika babanjawo. Wa rehab aba afuddeko nyanjaga eri obutabika musobola otwalayo n'owamalogo. So tusobola kukola ne kyeddogo tokirulinga awo tukuba tubiwulira mu ŋŋambo tofaayo kakasa nti nno gundi bamuloga n'avaako or something. But I think abantu balina obbawo obudde naddala mu kuhiiringa wano. Abantu bajaganya nnyo nawulidde ne fiyo bayavuddeyo. Bajaganya nnyo avuddeyo what next? Kati wano maze omujaganya nti avuddeyo. Olina okusooka ne weebuuza yatuuka atya wano. Bamukubidde ne ku kasimu jangu oli ninayo kagigi jangu okube basooka ne bateekawo impression. Naye terwawo after a week ogenda omusajja akubye essimu tebakyazikwata. Nagamba kati resort kingaddayo akubira kyaliwo oli amuteeka kunamugamba wanja powamu naye omutwe mpulya tebitambula nga hajangu nja kuwayako obwerere ngaddamu ne gundi cutika ye yagenda to the extreme abalala bonna bagenze naye balina we bakomye ne cutika ye ngamba nnyo abantu nti bw'oba tokkiririza mu byamagero cutika ye kyekyamagero kye tulina mu ggwanga wano ekitambula. Nalabye mbadde ndaba nnyo TikTok ze yagenda paka eri bifaananyi biki ate bwe yakomawo n'akomerawo ddala n'afuuka namusomesa. Omuntu akomerawo atya ebyaddala because kati yalaba before cutika ye n'alaba cutika ye gwe bakutte n'akataala n'asooka atuula nga ye n'alaba ekifaananyi kiri wawo gye kyamutuusa. Omanyi ebyo ebintu byebiragalagala kitandika naawe gwe gw'omuntu gwolina okugamba nti wali we nnali bwe nkozesa mbeera wali bwe mba soba abantu bandi banzijukiridde kuba nejjukira we yasooka n'avaayo omukyala kyoyo yali yeyerusize yamupangisiza ennyumba aliwo abakyala b'ebizigo banene naabo apangisiza ennyumba abataddemu ebintu buli kimu n'abitunda n'agenda. So yali tannaba kukkiriza nti n'avaayo n'agendako wa pasita Kayanja n'agenda buli wamu naye era still remember kati eyo kyenkugamba nti yawona ne bamukyamuukiriza wenyumba amuwadde biki naye nga ye tannawona ng'omuntu. Kati Kaye yennyini yalina okuvayo n'asomesa abantu after post ovudde mu rehab ki omuntu kyalina okukola because buli omu takimanyi naye kati yesu tutikayo example eriwo Jackie Chandiru naye waali omulala naye yagenda n'akomayo naye nadda n'amanya obubi obukirimu kanda naye naani omulala awo ne Nina Rose oyo yagenda n'akomayo naye yakomawo neyezuula. Kati obubi buli bwoba wafuna okusinza ku buzito bwabwo ku kifaananyi ekyo ku image yo kyekikusindika mu maaso ogenda okukola ekyamagezi. So abalala bonna basobola okuyambako but it starts and ends with you. Nga bw'oba wakitandika ebyo ebiragalagala kubanga kusiiba okusiiba kuba wakati wo ne Mungu. Nkira nendi ekyenkya nenzija nensiiwuuka wano omusajja yasiibye nengulamu nenywa amazzi nenkomawo. Bano abantu basobola obutamanya teryamanya because it's you gwe wekka okitegedde kati n'ekiragalagala otandika wekka eyo nga oli mu kaba era gw'ogamba nti kimala kati that's why omuntu tosobola mugamba nti vaako mwenge kera kumakya nagamba kimala nagumaze teri gwe wagamba gundi no yajja gundi ku mwenge tosobola naye abantu babawadde eddagala ne babasimanyiwa bino sesema bino so naye kiddayo eri gavumenti kulowooza okwange nga byonna bituufu naye ne gavumenti tekoze kimala ebiragalalagala. Gwe wali owuliddeko eŋŋambo za ebiragalalagala ebyo bitambula bitya nabaani abebyempoweringa bisobole okutambula. They are very big people wano mu ggwanga. Erina bbala gye twali twogerako emunyonyo nali ku YouTube kati sinankuya naŋŋamba ebyo mumala biseera ebbala nagendawoko ne patrol ne patrol zange ne batugobawo. Ebiragala bino simanya ice kati ebiriko kuliko ice kuliko kuliko ebintu bingi nnyo naye entambula ndabye gundi Washington bamukutte Washington producer Harmony bamukutte wano nga breaking news a team of CID a team of CID from Chira Police Headquarters have successfully arrested a gang of drug addicts including Nigerians and the leader of that criminal gang known as Washington taking in Washington ono wafe producer nekifaananyi bwekiri awo nemmeezi ogiraba. Wow. Opium and other expensive drugs habiting in one of the homes imagine in Namugongo Nsao LC1 zone
a new city community Bukungu along Kizito Lane after a thorough joint police operation with the LC1 chairman of Namugongo in Nsawo Zone, and the culprits are iPhone enabler. The culprits are already at Kira Police Headquarters. I take this opportunity to appreciate the good residents of Namugongo and Nsawo Zone, whom I do work hand in hand with basic information to fight criminality in our cell. Ndawula Michael, chairman Namugongo Nsawo LC1 zone. Kakati choka ebyaddala Washington is a very big pillar mu music industry eno. Music yenne yaliwo mu myaka gy'enkumi 2010 paka nzanga 2000 good life yonna paka nga 2006 bebekolo okuva mu sabatiko yo mu America yokumauna Washington. Najja nakuba good life awo naona paka zanga 2016 okuva radio lwe yafa ne bamuteekako okuba nti ayina obuvunanyizibwa n'atambula ku radios ne TV zonna cleaning his name abadde siddanga mu kumuwuliza naye nga tumaliriza ensonga eno government mwe bennyini mu ndoomo you know who are the culprits baani abatambuza ebiragalalagala bino kibi nnyo nti mmwe musobola okuba nti mufunyeemu ku ssente bonna ababitambuza n'ababyempawalinga naye kigenda kudda eri baana bammwe kuba ebiragalalagala bino bya bbeeyi aisoyo wa bbeeyi naye agenda okumaliriza nga abaana b'abaavu tebasobola mugula era bammwe bagagga be bagenda okumugula bw'ogenda gye mu mental institutions abasingayo baana babagagga basobola okugula ebyo be batakyayina nnyo kye bakolerera kuba buli kimu kibawadde kalina muzibawadde amamotoka mugabawadde basically tebamanyi kukola bagenda kumaliriza nga oli mugagga nnyo naye ng'oziisa abaana bo ababaala agasinga abawala by the way tebakyabawa ssente ogulayo kapiisi ng'ovaawo naye kale that is mental buli omu kitandika naawe toyiga biragalalagala bw'oba oyina omu tobiyiga ate gwe yabiyiga tandika mpola mpola ogende ng'obivaako obeere n'obulamu obweyagaza eri ggwe eri famire yo n'eri ebiseera byo eby'omu maaso n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu katukomewo.